kubanga bwe tuyogerako mu parliament Honorable Nambooze batera okugamba abo bali byabufuzi kakati we muli wano muli bangi n'aba NRM nabo boogedde twagala abantu abo bwe tuddayo mu parliament kubanga tugenda kuddayo ate nga tugenda kuba emmeeza balabe nti ebigambo byetwogera si byaffe si bya bufuzi by'abantu bano abatono n'abali wano nowakubadde muli bangi naye baŋŋambye nti abantu abali affected households ziringa 12 abantu sekinnoomu balinga omutwalo gumu n'okweyongerayo muli bangi kati abo bannansi oba toyagala bafaako ki kyoba otegeeza kati tugamba nti yes standard gauge railway n'amakolero ge tulaba tugeetaaga naye tetwagala ganyigirize bantu ettaka lino kuba kakati eri babasazeeko neno babasazeeko nano bwe babadde atugamba temulina nawe muyita kati muli wano ffe tetulina buzibu gavumenti bwegamba nti ne wano wonna wonna eyagala kutwalawo actually mu mateeka kubanze ndi munnamateeka gavumenti bwe beeyina projekiti yonna gyeyagala okukola yinza n'okugamba nega nti wano enjuuyo gye wazimba wano twagala kuteekawo oba kkubo oba gavumenti projekiti ki tosobola kubawakanya naye nga tebannakugoba ku ttaka lyo balina kusasula sente zo ezisaanidde ezigwa mu ttaka lyo ez'obwenkanya ate nga balina kikola bunnambiro bino bye bagamba kubanga newange ebbaana byaliyo bikyaliyo bya railway naki ng'abantu babagobaganya nti kakati katusooke mufeewo projekiti etambule tuli basasula ebyo byakiyaye temubikiriza bannange semateeka yaffe egamba nga abantu abo tebannava ku ttake osooka musasula kuba kakati bw'ona omugobawo nti akati lindamuko emyezi 6 tujja kusasula agendewa ennyumba ye ogimenye bizinesi zino tuziraba ozimenye katuyagala atandikirewa mu myezi gino 6 oba omwaka gwogamba agira alindako agenda kubeera atya ebintu bino tewetagana kubeera munnamateeka kubiraba nti kakati semateeka bweti bwegamba common sense omuntu omujjako ekikye ate nga etteeka likukkirizanga gavumenti okutwala ettaka eryo naye olina kusooka kumusasula kati tetutagenda kukkiriza kugamba nti babagobe wano nga tebannabawa ssente zammwe ekyo kikyamu ne semateeka tekikkiriza ne common sense tekikkiriza kubanga oba olina okuweebwa akasenteko n'osalawo nti kale kakati ngenda kugula ettaka awalala nzimbe bizinesi yange ngenda kugizaawo awalala wakati mu myezi 6 kyova olaba abantu babagoba ku ttaka ne bafa mangu kulwa stress za pressure kati ensonga eyo tugenda girwanako tusaasira be bamenya kubanga bangi baze babamenya naye waffe eyo bandawa bamenya abantu bangi naye saba tukwatire awamu tulwane ku nsonga zino kirungi ne kyamaani wammwe wa NRM muwulidde ensonga eno yagambye nti okufa n'obutanyagwa ali mabega w'abantu erwalira obuko so kyamaani saba tukyankalya speech yange azindalukaveemu naye kirungi ogambye nti oli mabega w'abantu bwekityo bwe twagala okulwana ku nsonga eno wamu omanyi n'obuzibu bannaffe bowa UPDF wamanye muze n'abalala ne mujja ne mumenya ne mukola effujjo bano bantu nga mmwe katusubire abali muno kubanga mu hadhara eno mu lukuŋŋaana luno gakasa mulimuko ku bambega tetuyinza kubeera wano nga wano Nambooze ali wano ne batasindika mbega so nkakasa mwebaliimukko mugambe ku bannammwe tetubalinaako buzibu kyokutoola twagala nabo batereere babeere bulungi kubanga nabo babonaabona naye muleke kukkiriza kukozesebwa ne mukola effujjo ku bannansi kamalirize bwe nti projekiti erina okuba ennungi ne bagiteekamu obuyaaye sente ze balina okukozesa okubasasula okubaliyirira ne bazibba bubbi ne sente zirina okukola olugo egaali y'omuku oluguudo ezirina okugula ebigaali ebyo ebira nazo ne bazibba noza mulaba abantu betudiringa nabo babbi era nga tulina kubalwanyisa ffenna nga tukwatidde wamu ensonga eya meters abo bazimbye ennyumba zisulwamu ebintu ebituluma ennyo ekirala ekituluma kwe kutwala ekibira ekyasigalawo naffe kye twalekawo nti ekyo kye ky'abaana b'omulembe ogulikola ki
tetujja kulya nsi gimalawo sife generation esembyeyo nakyo ne bakikola ki ne bakitwala. Ffe ng'aba Mukono municipality twabasaba nti nga bwe tuli ba administrator investment authority naffe mutuweeko wano ettaka tuteekeko akatale tuteekeko ku kisaawe tuteekewo ofiisi za council tuteekewo public toilets tuteekeko parks kubanga emmotoka ezijja mu industrial park muziraba tezirina we zipakinga. Naye ne bwe baali batuwadde nti awo muteekewo paaka ya biroole amagye gajja ne gatusaba nti mutuleke tuteeke wano ka ofiisi k'amagye. Twagenda okulaba akakuuma amagye agakuuma industrial park ekyavaamu batandika kuzimba mpola mpola obuyumba bumama yingira pole ekyavaamu nga tulaba bazimbawo balakisi ate bo nga bagobawo abantu baffe be bakola ki be basangawo. Kati ekintu ekiri wano ekisinga bakiyita kuyiikiriza kujooga na kutulugunya bannansi. Emirimu tebagituwa, emitono gye batuwa baseera abantu baffe omusaala babayisa bubi, ebyuma bibalyako emikono tebabasasula. Enzizi zonna ze twalina wano we twakimanga amazzi baziziika bazisibira mu bikomera, naye bw'otuuka ku nnyumba nti eyo ya mukyayina eyo tebagimenya bagibuuka ne bamenya ey'omuddugavu alinaanyewo. Muntu wawo abeera mu nsi ye ng'omugwira ye bamubuuka ne bamuleka n'asula awantu naye munnansi ye ne bamukola ki ne bamusindikiza. Nze mbadde bulijjo nina obujulizi nti wano batta omwana waliwo Naalongo yalina abaana be babiri bwe bajja okumenya amayumba omulongo omu n'abuuka mu mbeera eyo kuba ekisenge kyamukuba. Ntegeeredde wano nti nabala bubi abantu nti baali basatu era nakyo ngenda kirondoola. Ng'omubaka w'ekitundu bwe nakomawo ne mpandiika petition abantu 1,500 ku bano ne basaako emikono. Petition ne ngireeta mu Parliament ssebo. Etteeka kati epya eryajja nti petition bw'ogireeta ogitwala mu gye bayita legal department ne bagitunulamu. Bukyanga twalayo petition eyo omwaka guli abasajja buli we tugenda obakyekingako ennaku ensonga bagamba assistant wange Jombaka mugambe nti ekintu kya Lwero ekyo nsonga ya president ffe tetwagala kugiteeka mu ddiiro kubajja tulowoozesa mbu tetwagala Lwero kuzimba. Kakati nyimuse nzijukiza newuubye ewa sipiika paka mukama wange we nasalawo ensonga eno ngireete ewuwo kubanga gwe nampala wange. Ate kiri mu Kisenyi, kiri ekitale, kiri e Namiryango, kiri mu Kirowooza, kiri Enjerere, kiri Ensuube, kiri Senyidegeya, kiri e Namumira, kiri e Lweza, awamu kiri mu byalo byange 11. Yaggyibwako amakubo agagenda ewaffe. Aba UPDF ne bateekawo agali amakubo gaffe ne bagateekamu road block okuyitawo osasula ki sente. Abantu bagendera siringi 12 eka oba emmotoka ogenderayo $1,000 buli lunaku. Oba si kyo bagamba tambula ogende ekyetume mu constituency endala yeri ekkubo ettongole erijja eno. Naye ago amakubo amatongole ze bayita crossovers baziteekawo mu Gyenkaaga Parliament yezigazeetinga. Ne Lwero bwe yayimirira netaleeta abantu ne bakulaakulana ezaali ensuku ne zifuuka ebyalo. Kakati ate Lwero neetatwala crossover mpya. Kati bano bakwata bukwasiteeka eryo mu ngeri ya kuconya ne bajja eno ne bagamba olina kusalira kira ebweyo ekireka no crossing over oba ogenda kyetume. Kati ffe wano ffenna tetukyalina amakubo gatuleete eno ndowooza ssebo naawe olabye emmotoka ozirese eri kubanga tewali crossover ejja mu byalo bino. Abantu balimu bazza emabega, amasomero tegakyasobola kusomesa baana, tuli mu buzibu. N'ekisembayo kyekyaga Egirwerwe. Egirwerwe eyo bajja ne bapima era mu byalo bino 11 ne bagamba abantu nti Egirwerwe eriyita wano toddamu kuzimba, era naffe mu kanso ne batugamba tetugabaayo building permits. Tugenda kuyiza wano Lwerwe tujja kusasula, tebatubuulira ze bali tusasula
tebatubulira lwe batusasula kati emyaka 8 tebakukkiriza kuzimba tebakusasula tomanyi oba ekyo noobaawo oba luli tokola ki abantu bali mu nnaku ya bwerere babonaabona ennaku ezo mu kyalo Namumira abatuuze baatudde ne baŋŋamba baatubalirira emyaka 8 egiyise naye bwe bazze baatugambye teri kuddamu tubala bajja tusasula ziri naye bwe baatubalira akasawo ka seminti kaali kagula $1,000 n'ekitundu kaakati kagula emeka naye bwe bagamba batusasula zadda baatubala dola egula 2,000 mukama wange ebiseera ebyo bye nabeereramu omulwadde wano waliwo enkola bwe baba banaakola ekivve bamala kuwulira nambooze taliiwo kasita bawulira siriiwo ng'olwo bagamba mumenyemenye mangu nga tannakola ki nga tannadda ngenda okomawo mu ddwaliro ng'ekyalo kyange kino kiri kuki ku ttaka naye ng'enkiiko zaatuula wali mu woteri bagiyita jokers ndowooza baayagala kusaaga tebava bagenda muki mu jokers ne batugamba naffe tuli organizinga nti awo si waffe naye mutuweeko mita 10 naye ne mita eze10 nazo tujja zikola ki kuzisasulira abantu badde mu kitundu ekikola ki ekisigadde abantu bano boolaba mu bugonvu obw'ekitalo mu kwagala ensi yaabwe obw'ekitalo bajja abali mu mita 10 ne beemenya bokka ne bakuliyetinga that buffer zone eya mita eze10 kyokka bannaffe bali abasayidi eri tetwabalaba bo nga nabo bakola ki nga nabo bakola ekintu kyekimu ekyatwewuunyisa ennyo ye mulongooti guli gwolaba abakuzimba be ba Airtel basooka ne bajja wano ne balamuzaganya abantu bange mutuguze wano tuzimbewo omulongooti abatuuze bwe baalamula ssente bali ne bagamba tunadde enkya bali baalaba bulabi ekiro nga UPDF wano abamenya baba ba UPDF ng'eyingirawo ng'emenyawo abantu enkeera bannaffe nga bazimba mulongooti twagala okulabula kampuni zino ez'abakozi ba ssente nti okwekobaana ne gavumenti n'abali mu buyinza okutulugunya bannansi bano abantu ye security ya properties zino tetwagala kubeera na mbeera gavumenti werifaako abantu badduke bayingire amakampuni ago bagamenyewo n'olwekyo abantu abo tubawa amagezi bakolagane bulungi nnyo n'abantu kubanga enkya tetwagala kulira nti abantu baluutinze ki amakolero ekyo ng'okimaze abasinga okuweebwa ettaka lyaffe okuba awasooka tebazimba amakolero bazimba mayumba gasulwamu bazimba woteri emu bagiyita nairoki resort hotel abasajja abageze ennyo ab'amaanyi nabo ne bajja ne batutubikawo ki era abasinga ettaka baalitunda ne bateekako n'obange bakedde wano okusika ebyokulya ne babasaba ensimbi nga babasolooza nga bagezaako okubalaga nti baba tebazibawadde ebimeeza byabwe bagenda kubimenya naye njagala kubategeeza tugenda nga temunnaba kutusasula tugenda kwevaamu ow'ebbanga bw'otamwebukira teweebikka nange mbawemukidde wano buli asobola okukola gy'akole asobole okufunira abaana b'ekyokulya Honorable nkwetondera saakukyawa okimanyi bulungi nti 2016 nze ndi flaga bearer w'NRM era ndi chairperson w'ekyalo kino nga nkutte tikiti y'NRM naye nayimirira ku kadaala ne ngamba nti emukono tetunnaba kufuna muntu afaanana nga Betty Bakireke Nambooze era bannange ne bankyawamuuko naye ne mbagamba nze soogera nga neeyagaliza naye njogera ku lwa bannange bonna era ensonga yange abatagimanya kangibagambe bassebo ne bannyabo ntuuse mu bulumi buno era Honorable nkuloopeera nti nange ndi victim era bwolaba omulongooti ogwogerwako we wali amaka gange we nali mbeera naye olw'ekisa kya Katonda n'asanga nga mu kaseera ako nali nteeseteese okufuna awantu awalala w'enzira era abatuuze bano boolaba bangi balina obulumi bungi nga balowooza
kyoba oliawo nze nabalyamu ssente nze neneyongerayo bo nembalekulira kyoba olabanga nange nakyusa emundu nenzikutunuliza neya nkyonalebo yamali ebifeeyo ababuulire basebo ne bannyabo munzikirize olukiiko tusigalanga bwe tulina ebintu ne babitwalanga buli kyofulumya kye batwala naye wabula nebaza kyamaani ne kabineti ye bakolanga bwe kisoboka ne bakuuma abantu abo okutuusa olwaleero abantu abo tebalina gye basula obasanga basula mu miti obasanga bali mu kyaki mukazi zisirabangako omukazi nga yebaze na musajja nga n'omwana ali abantu batunulidde wallahi sikirabangako nkirabidde ku guno omulembe mu myaka gye tulimu n'obeera ng'olina emyaka nze wenjogera nina emyaka 55 n'ekireewuunyisa okuba nga nsula n'abaana wensula abaana we basula abaana abakulu ate abaana dali nsobola okubaweererera naye tebakyasoma esente zagwawo abasajja bajja ne batutwalaganya nga abatwala ababbi ate ffenna tulina bannayuganda tuwa omusolo teri atawa musolo wano era ebintu byonna byokola oweerako omusolo buli kamu kokwatako naye kaffe tulagewa nga ffenna tuli bannayuganda kikyewuunyisa era kyewuunyisa nsaba sebo kyamaani weebala okuma abantu abo era nakati akyabakuma webutuuka obudde obwekiro oyinza okwebuuza nti omutuufu yaliwa naye bakole obutebenkevu obwekyalo difensi waffe ne batukumba mu mbeera enzibu naye bagula oba simanyi engeri gye bagulawo nti ono mukyamu naye ekyalo omutuufu kitambula bulungi alhamdulillah eyo nga nvuddeyo nja kwebaza enale twagalayo futi nga 15 erudda n'erudda 15 tulina betwagala otebeekeza era temufaayo muli bannayuganda temulina gye mulaga kyamaani n'atugumya naga nti bannaye mukole ekyo tebatugambye kuba bwe tunakakanyala bajja lowooza nti oba oluusi tulimu abo abajeemu sebo ekyo bwe kyaggwa ne tukkiriza ne tuba bafuuti ze batugamba waayita akaseera katono ne bakomawo ne batandika kuba bukubi buli kye balaba abaana n'abamu baafiiramu era omwogezi agambye nti yali mwana omu alimba abantu bayiranga basatu abafiira abaana abantu basula ali mu kyaki oyinza olowooza nti oba kiki kino bakama bange basebo ne banyabo omukisa guno gwe tufunye olwaleero katusuubire nti mukama waffe ono bwazzewo wano mu kitundu olwaleero tulisula tujja kufuna obwenkanya era tusaba otuyiwe otukolere ku nsonga zaffe tufune obwenkanya abasajja abo we bakoma era tebakomaawo bakomawo ne batugamba nti bannaye mwetegeke akasente gye kali kajja era sente nyingi buli muntu yenna gwe bamenyera ekikye agenda kufuna sente gye ziri ne tubeera bakakamu okuva olunaku guno gwaka tebalabikangako nsaba Mukama Katonda awulirize ensonga zaffe era yebale kutuleetera n'omukyala ne kabineti yo gy'obise nayo omukyala gamba ekyogamba mbu kasente oba otubeera bano abantu basooka ne batulimbalimba bwe bajja nga bagamba nti bagenda kolaki bagenda bagalako mita 10 kati abantu abasinga ne bagamba engeri gavumenti yeweteekawo entegeka yaayo tetujja kugiremesa nnyo abasinga ne bakkiriza mita ezo 10 naye ate ne bagamba kuwa ezo 10 bagenda abasasula naye bwe bajja bamenya bumenya abantu balina kye babasasula abantu kwegamba sawa zino wetuli obulamu buzibu nnyo kubanga twalingako n'obuyimba bwaffe obubeerako nti ojjamu fiizi nowetusula kasawa zino abantu badda mupangisa abasinga era olaba eyo gyolaba eyo nyumba ya muntu agisulamu naye kakati omunnayuganda amazima gennyini okubeera nti omuntu asula mu nyumba eyo naye nga afugibwa gavumenti eyetengetenga n'amafactory gago manene abanene gabeerako ffe tulagewa tugoyingewa kati kubanga kati abaana tebakyasoma n'otufuna nti kyokulya tewali bagamba musimanyi gavumenti masomero ga gavumenti olina okuwaayo sente katuzijjewa tuzalidde kukoleki batusasula sente bwaffe tweyo oba tudda mu byalo batukola tutya naffe tufune obulamu nga bwabe bwalimu ekyo tusaba kyokka neyanzeje esaawa eno bakakisa yogere kweri abanayuganda eri gavumenti yaffe ya Uganda tuli wano tuli mu kubonaabona abasajja bajja ne bamenya amayumba gaffe era abaana ne tubonaabona abaana tebasoma batusaba mita 10 era ebiwandiiko ebiri ne batuwa bulungi
naffe twasaamu ekitiibwa gavumenti yaffe ya Uganda. Naye olwaleero basukka mita 10 twali tugenze kunoonyeza abaana muwogo muzeeyi nga bwe yagamba okunoonya muwogo, twasanga amayumba gonna gali ku ttaka. Era bwe tuli wano tubonaabona okuva mu mwezi ogwokutaano paka olwaleero tetulina bwe tusula. Endagamuntu zaffe gavumenti yaleeta emyoga, sente z'emyoga, naye tetufunangako kubanga endagamuntu bakuba amayumba tugenda okudda nga tewali kiriwo. Era wano emukono ekolona manve olw'obuwanyi tetuyinaawo national ID zonna ze tuyina. Embeera mbi, abantu abamu bafuna bipuresha, abalala bafa, abalala bali kutabika emitwe gyatabu. Era mutulabira wano wetuli abantu twasigala kyekimu, tuli mu kubonaabona embeera mbi. Naye gavumenti ddala mu butuufu omuntu ogenda okutuula ku ttaka eryo okumala emyaka 12 aba afuuse mutuuze era oba omumanyi. Ekisooka ffe wano lwaki baleeta box z'obululu era ne tulonda nga bagamba twala ekolo, bamanyi nti ekolo abantu gye bali. Naye omwami gwe bayita gundi Sekaje yagamba mwaliwo ligale omuntu emyaka 12, 13, 15 okubeerawo ali ligale, mwali luddawa abantu abo nga tubeerawo. Naye twekubira enduulu kubanga kati buli kimu kyetolola ku Pulezidenti Museveni. Muzeeyi oba otuwulira we tuli wano saawa eno tuli bubi nnyo, abasajja twafuuka bisajjasajja. Nzijukira ku mulundi gumu tubeerawo etya kyetwakolawo enkulaakulana gye twategekawo ebyaffe byonna babisaanyaawo. Ddala twagala obulambulukufu amateeka. Uganda eno erina amateeka naye gali luddawa, twagala mu kutaasi kubanga tuli bubi nnyo. Ddala abaana emisomo gyafa, abasajja tuli awo bwe tutyo, amakaga abakyala batudukako kubanga tetulina we tubeera n'abakyala. Amanya gange mukyala Oliver Pili ng'ekisibuka kyalo kolona ntabulirira basende ennyumba zange. Sawa zino zirina embeera bangudamya abatusuubiza ssente bawooza zijja tezijja. Ezo ero si zitugamba nti teziriyo, tetutegeera kituufu. Bajja waliwo mwezi gwa 8 ne bagaba bakoma omugwa 9 okutuwa essente naye tebaddamu kulabikako. Bwetubuuza zi LC bagamba tufeeko. Ekitegeera bw'obeera mu kinnya mbererayo ddala. Kati twebuuza bano abalala be bagenda okusasula ab'amataka amalala olwaki bo bawaterwa kifudde batuwa. Bena awantu wano bagenda abapangisa nasanga ebintu byabwe babikonye bampa akasente kange nensanga nga babikonye bo netandika okunkana mala temukanda nze mmenye nenzija netaasako bye nataasa nembiwo ne bajja ne babipiikinga naye ng'era omanyi omupangisa era babawadde sente kosi tebanatuwa ssente olwabo ebyange bye basooka kusenda wange nebudamya mundaala kezementi wali ngenda okudanga n'ebyopangisa birugendeddemu era buli omu n'atandika obulamu bwe. bakuvaako tebakyakubanja banvaako essaawa zino buli omu ensi yatwala lulwe tona obeera oli olabidde kiweddewo nekyomubanja agenda kuwaki batuwewadde batuweyo akatono konna kebalina omuntu afuna entekumekubeeringa alina akapolitike mu kyalo naye nga talina atandikwa omuntu omuwene wabadde n'obwadde omuwani oba miliyoni 4 kisinziira okusinga okuviiramu obwereere kibeera beta kusinga atogamba nti gune tuwulira nti LC yazirya nga ne LC womubuuza nti saazi tetumanyi kituufu kiriwa kwagala mazima kyekituleese wano. Linda kati ebifo byammwe saawa mu bifo byaffe saawa zino wankubadde tugenda emisingi wegiri batandise okujjayo bloka zaffe zennyini ze baamenya bali mu kuzimba ne twewuunya ddala eyo yali Uganda Railway ate nga Uganda Railway Corporation egamba nti 10 meters kati bo ne ba breaking law. Lwaki batumanyirira ffe abantu ba wansi? President ffe tuli bubi era twekyaye ekiseera bwe kinaatuuka tunatemanga abantu chairman bakatirawo abantu banna nga bazikirizaawo abantu babata chairman takyogerako. Abantu abaaliyo batuyita okubeera barwebo omuntu mu nsi ye abeeramu yeekera. Kyembuuza nze okujja wano najja mu mwaka gwa 2006 nga Uganda Railway Corporation ne kampani zone za government nga bagamba nti musenge ku railway lwasonga ababbi bangi era abaliko director nze tata wange bamuyita Glover Francis yali akola mu Uganda Railway Corporation. Glover Francis era director owana manve bunaka ne railway station ye yatuguzaawo buli kinomu nga amuguzaawo railway apima kibatu kya railway nakugamba nti mpa mitwalo 2
obeere wano ng'okuuma byuma bino. Yali abamuyitaani oyo director yagulu batunza. Erinnya lye mwerabiddemu kati naye ngenda lijjukira. Ngenda lijjukira lwasonga bwe tusaba sajja bano nga bajja batugambanga nti president asuubiza kasumbuusa ke bayita kaki kasumbuusa nti era saawa yonna kali kukola ki kali kujja ne bajja nawano ne batukubamu olukiiko ne bagamba sente twazifunye naye kati katuddeyo tuteekateeka amaanya g'abaki amaanya g'abantu so ne president mwenyini eyatusuubiza sumbuusa kati ayinza okubanga n'eri gyali yamanyi nti kasumbuusa keyasindika mu bantu kakola ki kantuuka naye tuli bubi tetubalabangako bagenda bugenzi kati batwekwekako bwekwesi ebyo byebivumaganya ne pulezidenti waffe atadde sente nyingi emabegeero ziyambe bantu bavungavu nebo ne babizeezaako mitageegi nga tugiwaddeyo ng'abatuuze abaagaliza n'abalala abagenda okukozesa oluguudo olwo tukozeseeko ewasigalidde wali mita 2 ku buli sayidi mita 10 tukkirize gavumenti kubanga yali emaze okufuna fanda oluguudo olwo balutereeze kubanga baatugamba nti tubadde tusobola okukolera wennyini we luli naye tulowooza nti ebyuma ebyo nga tubijjawo tujja kubanga ne crane ensikawo ekyuma n'ekikyusa senga ekikyusiza mu bantu accidentally nekigwa ku mayumba abantu baffe baba mu kaseera kazibu ne tukiraba nga kyamakulu ne tukkiriza nti tetulabye buzibu katuddeyo twogere ne bannaffe mita 10 tuzikole ki tuziweeyo era mu biwandiiko bye bampa balaganga nti ekiseera kijja kutuuka abantu bonna abasigadde mu mita 2 ku buli sayidi baveewo naye baveewo nga bamaze okuyambibwako okudda gye balaga kye bayita relocation package basebo ne bannyabo ekyo bwe twakikkiriza meetings ez'enjawulo z'abaawo era nzijukira